Nkubuuzaako munnange osibye otya no nkwaniriza amawulire agataliiko nfuufunze n'emmibo mulungi ndi Paul Mayinja kalira munnaffe katusooke tukutuuseeko emitwe emikulu egigalimu tugenda kukomawo nago mu bujjuvu. Entebbe Road Kasenyi omukuzi ajjidde ejjambi y'abaana bagenza okumubanja ebyobusika n'abajjukiza n'abasomesa ne mufuna ne diguri. Omukobo mwefuse ne balamu baba mulumiriza okutunda ettaka ly'okubuko abalaalisa okubakebeza endaga butonde. Minisita tumwebaza aguddewo mu butongole omwoleso gwa Vest Money n'atendereza Vision Group. Kamera yange yamukwata oyo ye mubbi. Kamera zikutte ababbi nga babuuka ekikomera ne banyaga ebintu mu kikomera. Obunkenke tuli wano tuli mu kutya ababbi basusse bajja n'amajambiya obusaale batutuuseeko obulabe. Ago obunkenke n'amalala mangi tugasoosotodde munnaffe mu gataliiko nfuufo. Tugatandisire bamulekwa abatunse ekitaabo omukuza ono bamulumiriza okwezza emmaali ya jjajjaabwe gye yalina okubawa n'agyekomya ng'ono agamba nti yabasomesa ne bafuna ne digure. Bibadde ku kyalo Segu ku Katale mu disitulikiti ey'e Wakiso. Taata Joseph Luchamuza je Jambiya kutwalaganya abaana bamulumbye nga mubanje emmaali ya jjajjaabwe. Bataata babuulidde mu Luganda nti yabasomesa ne bafuna ne diguli nga n'olwekyo bagende bakole bave mu kulowooleza mu by'obusika. Kiddire Luchamuza okulaba abaana bano nga bakulembeddwa Mobile Sempijja nga bazze okumubanja emigabo ku mmaali ya jjajjaabwe Christopher Kaweesa ne mukyala we Oliver Namakula. Abaana bakubidde ekitaabo omulala essimu nga emusasizi Nuwa era n'olutuusa oluyombo ne lukoya buto akabuze kati enkalu zinoonya obukongovule. Katembo n'abadde ku kyalo Busawula mu luka gw'e Katale Sekuku mu disitulikiti y'e Wakiso. Sempijja ne banne bazaalibwa mugenzi David Kasibante era nti omugabo kitaabwe gwe yafuna ku jjajjaabwe Christopher Kaweesa gonna kitaabwe Luchamuzi Joseph yagweza nga agenda amugulako mpolampola nga bw'atunda. Luchamuzi atunze ebintu bya famire byonna abimalawo ye omuntu ng'omu. Kibanja kino kyali kya jjajja era baazaalibwa abaana baali 10. Bwe baazaalibwa abaana 10 ffe kyetufa twagala bwenkanya kuba waliwo bamulekwa abataafuna ttaka. Musasizi Nowa muganda wa Luchamuzi bagasimbaganye ndamulangira era nga tutuukiddeyo ng'ebizimbe bigenda maaso n'okumeruka ku ttaka lino. Toddamu kukwata ku kintu ekiba ku muyembe guno wano. Saagala kulaba muntu nga muntiisatiisa nnyo ng'onnyaga nsirike. Luchamuzi agambye nti abaana abo tebalina mugabo gwe bamubanja kubanga Sempijja ne banne kitaabwe Kasibante David abaleka bato batunabaweerera ne bafuna ne diguli nga mu kyonna yali abateekateeka okusobola okwekolerera ng'abasajja. Oyo ayogera bamuwase eyo waliwo amanga n'agitunda. Ensonga z'abaana okubanja ebintu abaana baazitwalako wa Minsa Sam Mayanja ne ofiisi ya RDC wabula ebiragiro byonna ebyaweebwa kigambibwa nti kitaabwe Luchamuzi
ebizimula. Twagala omuntu yenna alina amaanyi agasobola okuggyako omusajja ono ku ttaka lya famire atuyambe. Tugenda mu kooti. Balese Bob Paul Mpima owa Bibanja Owners Association okubatabaganya obulolodde lwa lukyamuzi lwebalamye olukiiko. Ekiddiridde nti abantu betakutwala mu b'amateeka kuba bamenya amateeka nga bakola bagenderedde tibanankola ki. Saulo Okulira yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Waliwo omuko alidde amatereke ne balamu be ng'ono bamulanga okwagala okwezza ettaka ly'okubuko eri abaweebwa jjajjaabwe. Omuko abasabye bamugenda empola kubanga ono ajja kubakebeza endaga butonde okukakasiza ddala nti oba bamulujja luno. Omuko Mathias Wakiso yatunzenya balamu be sakuba koddomi be ng'enta bwevudde ku mukono okuleeta abasaveya ne batandika okwelula empenda z'ettaka erigambibwa okubanga lyakubuko nga lyali jjajja balamu be Innocent Kayizi. Akatego nze mukoto omvumanga busibu kwe wano okuva leero oli musajja olebwa ne basukanja bawe bakakukola nsuwa oli muko nembo no wele kalega mufe ngobero omvuma lwacho omvuma agosinga no muvuma lwacho omvuma ngabati sikuvuma. Bagamba nti omuko byonna byakoze yebikoze nga ye nga tebabimanyiko kubanga yawasa mu family nayagala kifuule nti kwegamba Izi Kayizi. It's not Kayizi at all and it's not going to be. It will never. Ayina okumanya wakoma nti mukoddomi waffe Wakiso yali mutegeera nti muttaka lino mukozi yali mutegeera nti mukoddomi waffe so ffe mufire tutegeeza ku byagenda okukola tuwulira buulizi nti yagenza okukola. Ettaka litavudde omuko ne bakoddomi be lisangibwa mu Gombola Najja mu disitulikiti y'e Buikwe nga lizingiramu ebyalo bibiri okuli Ekigaya ne Buwoya. Ng'eno lya mugenzi Innocent Kayizi nga yafa aligabidde famire ya Drusilla Namaganda, Clement Katongole, Sepinya Lwebuga, Elia Paul Rwasa ne Muloddokayi. Kyokka balamu ba Wakiso bongedde okuluma obujiji omukuba abalengeza nti agenda nakubatwala okubakebeza endaga butonde okakasa oba nga bazzukulu ba Kayizi. Bakubidde RDC esimu okuyimiriza abasaveya abaleeteddwa omuko ng'eno omukuba bakakasa nga bwalina obuyinza ku bintu by'okubuko gye bamuzaalira omukyala. Tubadde ne bakoddomi baffe okuva emabega gw'otwerulira interest ki yolina mu kwerulira ate ati toyerula nzikwe nabeera ekimu kisinza otutunyiza tutuuka okuyita abakulu bonna bwe kumugaa nti abasaveya bayimire tebaba kukibakola n'agaana okuba enduuzi. So tugenza okuwunzika nga abakulu ababaddewo basazeewo okutandika ne ku Mmande tuleete ebiwandiiko ebikwatagana ku ttaka eryo lyonna bategeere baani abafuna ettaka Ekigaya era baani abavunaanyizibwa Ekigaya. Kiro omuko Wakiso ajolonga balamu be nga babajjukiza nti muko mu luggya lwabwe era gwe basaanye okuwa ekitiibwa. Kati leko twanti obuyinza obwambadde nnyo kati kolagana ne Kadiini kuba agenze kweta abasirikale yogera ne Kadiini. Isaac Sebandeke amyuka RDC w'e Buikwe ayengedde mu nsonga z'abantu n'ategeeza nga bwagenda okutuuza enjuyi zombi okusobola okulaba nga batuuka ku nzikiziganya okwewala ebikolwa eby'okuyiwa omusaayi. Tusanze okusukungwa nkunene era ne tusitukiramu ne Giso wange ow'ekitundu eky'Amanu w'Eggomboloola ne tuyimiriza enjuyi zombi ne tubasaba batuleetere ebiwandiiko bonna olwo balyoke bafune emirembe mu kuggula empenda. Twagala kwongera kukubiriza famire kuba famire kati neyulika mu buyulisi bongere okutegeeregana bakkaanye. Jovan Kibirige yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Namungi w'omuntu ye yeeyiye mu mwoleso ogw'ebyobulimi n'obulunzi ogwa Vest Money oguyindira mu kisaawe ennamboolo olwaleero nga guyingidde olunaku olwokubiri. Omwoleso guno guteekebwa kampuni ya Vision Group n'ekitebe kya Budaaki mu ggwanga nga guteekebwamu ensimbi amakampuni ag'enjawulo. Abalimi n'abalunzi abaagala okwejjambwavu bajjumbidde omwoleso gwa Vest Money ogw'ebyobulimi n'obulunzi okuteekebwa kampuni ya Vision Group ng'eyambibwako ekitebe kya Budaaki mu Uganda okuyindira mu kisaawe ennamboole. Zigenza okwera ssaawa 4 ez'okumakya nga wamu emisomo gitandise okukwajja. Egimu ku misomo egibaddewo kubaddeko ogw'obutiko nga guno gukoleddwa. Abel Kidu eyawangula empaka z'omulimi asinga. Yalirimi obuti. Space mugirabye. Engitwetaaga
for God's sake, singa osinga ekamekeza kasoolizo olina okulima ofuna amagoga notunulire namubiri naye kyeŋŋamba kiki osobola okugattako along those seasonal crops osobola okugattako nekino ekikuwa ssente on a daily basis. Ogw'okulima nga tokozesa ddagala gukoleddwa tulina amasiko balamu ate ogw'okulunda embizi gukoleddwa Dr. Emma Naluyima nga naye yawangulwa ku mpaka z'omulimi asinga. One way of using pesticides, one is to put on protective gears. Hydroponics. Hydroponics and many all these things, the rat will come from everywhere. Okay? So let us be vigilant. Those of us with cats will go everywhere and bring. So let us be very vigilant. Okay? Emisomo nga kigenda mu maaso, Frank tumwebaze minisita y'ebyobulimi n'obulunzi mu ggwanga atuuse okugulawo omwoleso gwa Vest Money mu butongole. Ladies and gentlemen, the expo this year is focusing on value addition and cooperatives, which we know are very critical if we're going to be able to earn much more from our enterprises. It's therefore an honor, Honorable Minister, to have you here today to be able to officially launch this expo. Ayanyezeddwa abakulu mu kampuni ya Vision Group abakulembeddwamu agikulira Don Innocent Wanyama bwe batyo ne balambula emidaala gy'abolesi n'abavujjirizi. Ole Rasmussen akiikiridde omubaka wa Denmark mu Uganda asimye Vision Group olw'okuteeka omwoleso guno gagadde ogugatta abalimi n'abalunzi. We have to thank New Vision and commend them for organizing this fantastic event. We have to thank our colleagues at the Dutch Embassy for spearheading Harvest Money for many years. Really well done. We are super happy from Denmark also to support Harvest Money Expo. We have supported Harvest Money actually for many years through our collaboration with the ABI Development. Some of this funding is also from the EU. So in that sense, Harvest Money is a Team Europe event. Agamba nti abalimi n'abalunzi balina obuzibu bw'enkyukakyuka y'embeera y'obudde nga Vision Group ebeera bayambyeko kibeera kirungi. Agriculture has many challenges, climate change, productivity, but the great thing about being here today, I think, is that this event and you, Honourable Minister, and our Dutch colleagues, we look ahead and we look at possibilities and opportunities. That's why we are extremely optimistic on behalf of Ugandan agriculture and the collaboration with the EU, with the Netherlands and with Denmark to promote economic development and to promote this as a model for sustainable practices not only in Uganda but also in Africa. Akiikiridde omubaka wa Budaaki mu ggwanga nga Frank Bwiza agamba nti bagenda kwongera amaanyi mu mpaka z'omulimi asinga n'omwoleso gwa Vest Money kubanga batandise okulaba ku bibala byabwe. And as the Netherlands we will continue to engage in this, in the expo, but also the best farmer competition. We see that the added value of this, bringing so much positive attention to agriculture and also the upgrading possibilities. People get inspired here. It's important to continue with this. Minisita tumwebaze yakiikiridde omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga lino retired Major Jessica Lupo asimye Vision Group olw'enteekateeka y'omwoleso Harvest Money oguli ku mutendera gw'ensi yonna. Congratulations to all of you on this milestone yet. I think the ninth. Congratulations to New Vision and thank you for walking the journey consistently and intentionally. I've gone through the exhibitions, they are wonderful. Asanyusa okulaba ebyuma eby'omulembe ebiyamba okutumbula omutindo gw'obulimi n'obulunzi ebireeteddwa era ng'ebyuma bino asabye abolesi okufaayo okuleeta ebyuma abalimi abatonotono bibasobola okugula. The right word would be size your products according to the funding categories. Size them. If it's tractors, 90 horsepower is good. 125 is good, but I would want to see 40 horsepower, maybe, which could be relevant to a medium scale farmer. Akubiriza abalimi n'abalunzi okulima n'okulunda nga batunuulidde embeera ey'obudde. As our president says, we must farm intentionally with the economics in mind. To have the economics right, we must have the technologies right, we must have the research advisory right and the inputs
That's how we shall all win. Akumbiriza abaminisitule gyakulemberera obulimi n'obulunzi okusindika abalimisa mwoleso gwa vestimane ogujja basobole okutambula n'omutindo ogw'ebirime ebiriko n'obulunzi. But also this platform, there is nothing much better than, there is no better extension than this. I have said this and I want to say it. I want to challenge the Maif people who are here. Next Harvest Expo, please bring all the district extension people. Let them come. Let them come. Let them come. All districts should, at least the cows should send here at least 2 people to come and see the technologies and advise farmers accordingly. Asabye Vision Group okuyamba abaminisitule by'obulimi n'obulunzi okulwanyisa eddagala ly'ebicupuli ebikozesebwa mu kulima n'okulunda eri katale. Let's work together, all of you actors in the different value chain of different enterprises, to expose fake inputs of whatever category, fake agrochemicals, fake weighing, whatever they are, to cheat farmers. You know, let's all mount a war against fakes in the agricultural sector. Sentong Bengmin wa Banada Organic Farm akubiriza abalimi okujja mu nju olunaku olw'enkya ng'omwoleso guggalawo. So gututambulidde bulungi nnyo, abantu bazze mu bungi era ffe Banada Organic singa bw'obimanyi twabadde twatambudde ne Gano Dama Lucidum. Gano Dama Lucidum nga bwe tumwogerako bulijjo yasinga okuwonya endwadde zonna kwagala zimalayo. So omwoleso gubadde mulungi, Harvest Money Expo, abantu bazze mu bungi, abantu bayize, abantu abazze tubawadde discount wano ku mudaala gwaffe. Mwena abali abatana batuuka mujje wano ku Harvest Money Expo tosubwa tenti ya Camp Feed kuba twabasalidde emiwendo ku mmere. Tubalinze bannange olunaku olwaleero tebadde mbi naye nga olw'enkya twagala buli muntu yenna ali eyo ng'olaba Bukedde TV omwoleso gwakutte dda tubalindiridde olunaku olw'enkya olwa Sande lwe lusembayo. Abalookulirwa Chandra Reddy ow'Esara Afro Chicks and Breeders Limited nabo bayisa abantu okujja olunaku olw'enkya. Kindly requesting and inviting all the poultry farmers to come and exhibit this place and to see the products what we do, the services what we provide. It's a right platform. And at the end, I just want to say thanks to New Vision and Harvest Money Expo. It's a very good expo in Uganda. Omwoleso gubadde mulungi nnyo, tanafu simbi, abantu bangi bakebera, abalala bagula. So jangu n'oba ogenda kukebera jangu okebere. Oba oli awo maaso awo weetereze ojja ofuna ekintu ky'obadde okola ki ky'oyagala. Sand ne components endala ne tuba wetegula lirungi terimenyeka limala ebbanga liwanvu and really favorable cheap. Mu mwoleso twalese kamera, twalese ebintu byonna ebyetaagisa ku farm. We have tulina solar cameras, tulina cameras nez'obulijjo ez'amasanjalaze, tulina buli kimu. Stoko twalese mungi era tubasaba mujje kubanga enkya kyemmanyi enkya ayinza okutabaawo mwanguwe mujje while stock lasts. Akankwasa Bosco wa Acacia Concrete Roofing Tile asabye abantu okujja okulaba alina okugula ku mategula. Gye muli tuze mu mwoleso kubalaga kye tukola gana amategula tugakolera bugoloobi we tuyine factory egakora ambeebaza nnyo bakiraya wena gye muli tusigazayo olunaku gwenkya tubayita mwena. Josephat Byaruhanga wa Embassy ya Budaaki agamba omwoleso gubadde mulungi ddala. Nti ku guno omulundi omwoleso guno gwe twategeka New Vision n'abalala bagisponsoringa ku guno omwoleso gwa Harvest Money Expo gulaze ebyamaanyi bingi nnyo ddala. Buli kyenjawulo kyonna kyoyagala okuyiga ekikwatagana n'ebyobulimi n'obulunzi ne agribusiness yonna kyonna mwekiri okisangamu. Nannungi Winfred owa Dokoko Distributors Atom Uganda ayaleseza mukene omusiike n'obuwunga. Bannange mwenna mbaaniriza mujje mu mwoleso ku Harvest Money Expo tulina Mboole n'enkya weetuli mujje mugule ebintu ate twabisazeeko ebbeeyi. Mujje mulye ebyokulya ebyobulamu bijjudde ebiriisa nga tolya bulwadde. Abadde Tri Energy and Environmental Contractors nabo basabye abantu okujja okugula ku bintu byabwe eby'omulembe ng'omwoleso tegunnagalawo olunaku olw'enkya. Harvest Money mujje mutuguleko ebintu birungi omwoleso gugwankya mujje mutuwagire.
emisomo enkya gigenda kubeera mu miteeko ebiri ng'egisooka gitandika ku ssaawa 4 okutuuka ku 6 nga mu room of 3 wagenda kubeerawo omusomo gw'engeri gy'olabiriramu faamu yo okusobola okugifunamu. Mu main tent ku Southern Gate wateekeddwawo omusomo gw'ennunda y'enkoko, ate mu room 2 wagenda kubeerawo omusomo gw'okusomesa ku ngeri gy'oyinza okulima omuddo n'ogufunamu ensimbi, so nga mu room 1 wateekeddwawo omusomo gw'ebyennyanja n'endabirira yaagwo. Olw'eggulo kuva ku ssaawa 8 okutuuka ku ssaawa 10 mu room 1 wagenda kubeerawo omusomo ogw'okulonda ente ez'olulyo, ate mu room 2 wabeerewo omusomo ogwa House of Vakedo. Olwo mu main tent mu Southern Gate wagenda kubeerawo ogw'ennunda y'embizi, ate mu room 3 wabeerewo omusomo gw'emmwanyi. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Eyakyawo okumanya ebyokufuna byerabire munnanga kubagulizaako yagala Wambazzi tubukereze enkokola lunaku olusembayo tukyuse mu ndowooza zaffe ku nsonga z'ebyobulimi tugende mwoleso ogwo kuyingira mutwalo gwokka n'omutwalo omulala wali n'ogenda mu mulimu musomo gugenda okubeera katukuumuzeemu tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu. Linda ne mino mugataliiko nfuufu. Twabaletedde road opposite Chinawa High School. Abadigize bakyekoze mu bivulu bya Valentine. Ebyana byesaza obuwero. Mu kitundu kino abeetabe mu misomo egy'enjawulo egiteekeddwa mu mwoleso ogwa Vest Money ennamboole bavuddeyo batenda olw'amagezi agabaweereddwa abakugu. Omwoleso guno oguteekebwa kampuni ya Vision Group nga bayambibwako ab'ekitebe kya Budaaki. Omwoleso gw'ebyobulimi gagadde ogutegekebwa Vision Group ogwa Harvest Money Expo guyingidde olunaku olwokubiri nga guyindira mu kisaawe Enambole. Abamu ku baagutaddemu ensimbi aba Ingiso basiimye abateesiteesi nti kubanga balaba ssente zaabwe ziraganga buli mulundi gweyongera amaanyi nga Medi Mwiri bw'annyonnyola. Omwoleso Vision Group egutegese bulungi nnyo. Abantu bangi, abantu bayiga, ate abantu bagula. Tulaze omuntu ng'ayagala precision farming. Kiki ky'osobola okubenefitinga singa oba okozeseza tractor oba abasinga gye muyita character ng'erina auto steering. Technology oyo alaze nga omuntu oyinza okuvuga tractor naye nga tokutte ku tractor, oyinza n'okusigala nga oli ku ssimu, oli ku kompyuta okola ebirala naye nga tractor yekola ki? Ekola emirimu egyo. Aboolesa abalala okuli aba KF Agri-Tools Supplies abakulembeddwa Fred Kisitu boogedde ku bintu ebyenjawulo omuli ebyuma ebifukirira bye baleetedde abantu nga babasomeseza ku bwereere n'asaba abatannajja okweyuna olw'enkya. Mu bimu ku byuma bye tulina tutuusizza wano ku mwoleso gwa Vest Money pampu ezikuba amazzi, obuuma obufuuyira eddagala, tulina obuuma obusaawa omuddo, obuuma obufukirira mu nnimiro oba bwe twandiyise sprinklers kwegamba ng'omulimi ali eyo tekikyakwetaagisa kubeera ng'olinda nkuba okuba ng'ofukirira. Aba Vitamax Agrofeeds abakulembeddwa Wakasaba Samuel boogedde ku birungo bye baleesewo okuva e Bugirimaani nga basuubiza mu myoleso egiddako okugulira abalimi baabwe tiketi eziyingira. Era nga twalese ebyuma by'embizi ng'ebinywerwamu, twalese ebibiikibwamu, embizi zibika kwe tuyita okuzaala, ziba zizaala wali ezituuka ne zitta obubizi. Twaze ne solution eno okwewaza okutta obubizi n'obeera nga buli kabizi akazaaliddwa kasigala weekali mu faamu. Omwoleso ogujja tugenda kutandika okugaba ze tuyita entry cards. Tugenda gabanga entry cards ku balunzi baffe. Okusinziira ku Mwawuya Mukasa akulira Kafula Bitale, abantu bongedde okutegeera ekyama ekiri mu kulunda obumyu n'ekibala ekya dragon fruit ng'abantu obwedda bakwatiridde ku mudaala gwe nga bebaloza ku nnyama ku bwereere. Mutandisi wa Kapeka on Livestock Farm ne Kafula Bitale aba specializinga mu kulunda akamyu era nga mutulaba olwaleero abazze mu mwoleso bali mu kutestinga mmyu akamyu kawoomye ataze mu mwoleso osuwa olw'enkya tusigalayo. Sekamate Faruko okuva mu Opportunity Bank ayogedde ku nkolagana gye balina ne Mask Corporation abatuusa kuno tractor eza John Deere okuyambako abantu okuzeetuusako. Mu nkolagana eno tulina tractors wamu n'aba John Deere nga osobola okuzifuna ku nkola ya kibanja mpola ku magoba amatono ennyo okutandikira ddala ku butundu 6 buli mwaka.
oba gyewandise 6% ne 12% eri wansi w'enkola eya Bank of Uganda oba Agriculture Credit Facility. William Matovu akulira Heifer International n'omwogezi w'ekitongole kino Nalubega Flavia Samula boogedde bwe bati ku nteekateeka ze balina okwagazisa abavubuka ebyobulimi. Omukwoleso guno guyamba abalunzi baffe n'abalimi baffe okubayamba okunoonya oba okufuna ebyo beetaaga mu kulunda ne mu kulima ebigenda okubayamba okulongoosa omulimu gwabwe naye n'okubayunga ku butale. Kaakati ffe tuli ba mukisa mulungi nnyo nti omwoleso guno gusobodde okugatta obutale obw'enjawulo abo abanoonya obutale n'abo abanoonya wa obayinza okutunda bye baagala. Kakati tulina abaana wano betukola nabo mu projekiti ya SAYE ne project ya Ayute. Ezo zonna project ziri mu dukanyizibwa Heifer mwetukola n'abaana mu Busoga region ne wano mu Central ne tulaba nti tuba tutumula era ne bategeera ebyobulimi kyeki. Maweje John Mary obaba Buddu Millers ayogedde ku buwunga obw'enjawulo bwe baleetedde abantu ku miwendo egisaliddwa nga n'aba agritourism abakulembeddwa n'alulungi w'ebyobulambuzi Rachel boogedde ku ngeri ebyobulimi gye bikola ebyobulambuzi. Twaleese ebyokulya eby'omutindo nga boobiraba byonna tulina obuugi bw'abaana n'abakulu tulina mukene omusiikeko n'owa pawuda era tukubiriza abantu bajje mu harvest money enkya tuggalawo ebintu byonna twabisaze ebbeeyi. We also do development in business relating to agriculture. That's all Agrotourism Association. And we have something very exciting for you in December. We are going to be giving out awards for the best farm tour guides. Yetalemwa asekeredde abantu abanyuma ebyobulimi n'obulunzi n'ategeeza nga bwe guli omulimu era nga gufuna kiralu. Because it has a number of advantages. One, we have seen that agrotourism is one of the biggest tools that can create employment, especially for the youth. Badru Wasago okuva mu Lions Pro Uganda abagatta omutindo ku birungo by'emmere y'ebisolo akunze abalunzi n'abatabuzi b'eddagala okukyalira ku mudaala gwabwe babeeko bye bayiga ku bwereere. Ekirungo kino kirungi nnyo okubeera nga bw'okiteeka mu mmere enkoko kiretera okubeera nga enkoko zongera okulya olw'akawo kaakyo n'ekirala China advantage ya calcium. Okusinziira ku Gertrude Semanda owa Prime Power Uganda baleese ebyuma ebiyambako abalimi okufukirira naddala mu budde obw'ekyeya. Prime Power nga bulijjo tuleeta ebintu ebirungi ebya irrigation system. Tulina pampu ez'amasannyalaze, tulina pampu eza sola, tulina pampu eza yingini. Omwoleso guno gukomekerezebwa nkyanga okuyingira kwa mutwalo gumu ate okwetaba mu buli musomo era osasula mutwalo. Ndabye ebintu bingi byesinza na kumenya mwanyi bitooke leero buli kika kya kintu kyonna nkirabye. Nebaza abatesitesi beebale kutukoleranga myoleso nga gino kubanga gituyamba tufunamu ebyokuyiga. Ze Ismail Nsubuga nedamba ataddewo ku Lwabukedde TV. Mu malala abatuuze b'e Namusera mu ggombolola y'Emmende mu disitulikiti ey'e Wakiso bano bali mu kutya olw'ababbi ababatigomya mu kiro nga bano basula tebeebase. Waliwo kamera y'omutuuze be yakutte nga bano babba mu kiro ng'era basinzidde wano ne balaajanira bekikwatako okubayamba. Kamera hii waliwo ku kisenge yajja nga babbi bafubutuka eno. Ashraf Konde ow'e Namusera yalaajanira gavumenti okulaba ng'eyongeramu ku bukuumi mu budde obw'ekiro olw'ababbi abasusse okubatigomya nga kino kye kyamwaliriza okugula kamera ez'okunju. Okusinziira ku bifaananyi ebyakwatibwa kamera biraga ababbi nga bawalampa ekikomera ne babba ebintu ku mmotoka okuli ne namba plate. Konde atulaze ebifaananyi bya kamera bye yakwata nga ababbi bamenya taapu z'amazzi ne bakuuliita nazo. Kamera yange mukwata oyo ye mubbi yajja n'amenya gate awo nabba ne buttaapu awo. Kamera era eraga abavubuka basatu nga bajja ne batandika okumenya ng'obubbi buno bwaliwo ku ssaawa nga 7 ez'ekiro era nga alamu y'emmotoka ye yasooka okubakanga bwe yeessaako ne beebuzaabuza kyokka tekyabamalira ne bakomawo era ne bamenya ne babitwala. Ebintu byange byonna bye baatwala byali wano olabe emmotoka zino naye nagisumula yingini ebintu bya yingini
yali wano byonna omubbi yajja n'abitikka waliwo yingini yange y'emmotoka eya loole ne bagitikkawo yingini nagisiba yingini. Konde ne mukyala we Nakyanzi batubuulidde obuzibu bwe bafuna ng'ababbi babalumbye nti abavubuka bano batambula n'ebisi okuli amajambiya. Tuli wano tuli mu kutya ababbi basusse bajja n'amajambiya obusaale batutuuseeko obulabe. Kyenkana mu bivannyuma nnaku 2 ababbi tubalaba babuuka ebikomera baagala kutta bussi. Ensaba munyambe era bwe kikwatako amumanyiko omubbi oyo naye temukisa babbi nawe nkyewo bakuyingire oba mugandawo oba mukwano gwo tusaba mukkirize ababbi abo balabire ku bannaabwe. Waliwo omuvubuka Brian Nsubuga omukozi wa Konde atubuulidde engeri ababbi gye batambulamu nga bajjira mu kibinja. Tumanya bali bameka mwe muli babiri oluusi omu nga tolina ngeri gy'osobola bayingiramu kale batukolako wano effujjo naye tusaba oba gavumenti esobola okutuwa obuyambi kwongeramu ku bukuumi. Baliko n'ebbaala gye balumbye mu kirongo abakozi baayo okuli Betty Nsiima batubuulidde ebyabaddewo. Ab'ebijambiya ne bagamba si kuveeyo gwe kati nze ne mbayitamu n'engenda eri n'enziruka ne basigala ne bano abaaliwo. Waliwo n'ekifo Konde gy'atulaze nga kyo buli wa booda ayitawo ekiro pikipiki takisigaza. Awo wonna ekiro toyitawo obumenyi bw'amateeka bungi babbirawo nnyo amasimu era bakusanga n'okusika akasawoko ne bakatwala. Basabye abamanyi abavubuka abalabikira mu kamera muno okubaloopa eri poliisi bakwatibwe bavunaanibwe. Tusaba amanyi ku bantu abo tusaba mutuyambe tubakwate bajalabira ku abo nemabegakaawo era waliwo awo ababbi abajjawo ne bakuba omukazi ne bamuyisa bubi nnyo. Abubatuusa yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Enkola amanyiza enkomyo baako. Abaddukanya essomero lya Forest Hill College erisangibwa ebwefulumya ku luguudo lw'Ejjinja mu disitulikiti ey'e Mukono bano bategese emmisa ey'okwebaza Omukama Katonda eyabasobozesezza abayizi baabwe bonna aba siniya ey'okuna okuyita obulungi mu result 1. Ku ssomero lya Forest Hill erisangibwa ebwefulumya ku luguudo lw'Ejjinja mu disitulikiti y'e Mukono olwaleero bategese emmisa okwebaza Katonda eyasobozesezza abayizi okuyita ebigezo bya siniya ey'okuna omwaka oguwedde. Ekulembeddwa mu Reverend Father Anthony Kabaka Akeke ow'ekigo kya Our Lady of Perpetual Help mu Tere Ejjinja era yasabira abayizi bano nga babateekateeka nga yambibwako atwala eby'eddiini ey'ekikatuliki ku ssomero lino Reverend Father Richard Semanda. Abasomesa bakulembeddwamu omukulu waalyo Alan Obo n'omumyuka we John Bosco Byarugaba abazadde n'abayizi abaatuula ebigezo bino. Father Kiki atendereza enkolagana y'abazadde n'abasomesa mu ssomero lino. Baayise bulungi bonna era ng'abaana bonna baayitidde mu ddaala A ne B ze basinze okufuna wano. Bonna baayise okweyongerayo mu misomo gyabwe egy'enjawulo. Era twongera okwebaza n'abazadde ab'essomero lino abafaayo ennyo okulaba nti abaana baabwe mu ssomero lino babeeramu bulungi. Asabidde abayizi abaatula ebigezo n'abasomesa omukisa nga mu mmisa batonnya ebirabo bya ssente n'ebikalo nga bakulembeddwamu amazina. Abayizi okubadde Gideon Muwanguzi n'abalala beebazizza ababakwatirako mu lugendo luno. Twagala nnyo okwebaza abazadde baffe. Abazadde baffe batubeereddewo nnyo. Era nenfuna A's ne B zokka nebaza Mukama for that kubanga tegabadde maanyi gange. Era mwebaza ne kuba ba head teacher bange my directors buli omu mbeebaza kuba bakoze omulimu gw'amaanyi. Labano Nyango ku lw'abazadde atendereza omutindo gw'essomero lino n'asiima Alan Obalikulira. Follow the rules of this school, perform. Even if you don't like these teachers, you like them as your teachers. You are not going to carry any of them to your home. Obo yeebazizza abasomesa b'abayizi bano na buli atadde toffaali ku kuyita kw'ekibiina ekyo. Batuuza abaana 106, abaana bonna 106
baqualifyinze okufuna certificate ebatwala ku A-level. Alambuludde engeri abayizi gye bayitamu n'ebirabo ebyassiddwawo essomero eri abagenda okusoma siniya ey'okutaano. Wano Forest Hill College tukkiriza mu kuzimba omwana mu academics ate si byokka n'okuzimba empisa n'okuzimba ebyemizannyo ebyokuyimba kugamba omalirize ng'omwana gw'ozimbye asobola okweyimirizaawo. Yeebaziza ne gavumenti olw'ensoma empya eyamba okwogiwaza obwongo bw'abaana. Twebaza gavumenti olwa new curriculum eno etukoledde abaana nga ba mulembe nnyo ebyo bigenda okusolvinga problems eziri mu society. So gavumenti tugyebaza olw'okulowooza obulungi. Weewaawo kati oluvannyuma lw'omulamuzi Musa Sekaana okulagira okukwata akulira ekibiina ekyabannamateeka ekya Uganda Law Society olunaku olw'eggulu abantu ab'enjawulo nno bakubaganyiza ebirowoozo ku nneeyisa ya Ssemakadde bano ne bwasaanidde okweyisa kubanga ekifo kyalimu kya buvunaanyizibwa nnyo. Olunaku olw'eggulu omulamuzi wa kkooti enkulu eweesa emisango egy'engassi Musa Sekaana yalagidde okukwata n'okugalira pulezidenti w'ekibiina ekigatta bannamateeka Isaac Ssemakadde atwale mukomera emyaka ebiri olw'okutuubula ebiragiro bya kkooti okweyagaseeko n'okulagira aliriri oludda olwabe obukadde 300 kyaddidde Ssemakadde okuddamu okuvala n'okuvuma abalamuzi ng'ayita ku mutuko gwa Kisekinto kye baamugana nga kyesigamizibwa ku mpa byateekebwamu ng'yashimu nga yemulugunya ku Ssemakadde okuvuula abalamuzi buli kaseera embeera n'okutuusa kati kyakubaganya abantu empawa abantu abulijjo tuwayizamu nabagamba nti kikola kyamu eky'omuntu amanya amateeka nga Ssemakadde okuvula n'okwesa olulimi oluvuma ninga beeswazizza okulaba ate bo abantu abamanya amateeka abandi badde batulungamya ate nga bo bwe batandise okweyuzayuza. Ono bamusabye awo abantu abakulu ekitiibwa. Ate looya n'omulamuzi bwe muba mutandise olutalo kati tusuubira ki fe abali eno twali tusuubira ky'abantu ababiri abo baali badde bakwatagana ng'era ensonga zonna bazitambuza bulungi. Embeera bagitadde ku batawalondebwa mu bifo ebyobuvunaanyizibwa ate nga si babuvunaanyizibwa. Ebifo ebimu ebyobuvunaanyizibwa mu bannamateeka babiteekamu abantu nga si babuvunaanyizibwa. Kyekireese ensonga eno babiteekamu abantu abatawa abantu bakulu kitiibwa. Basabye Sigeddamuzi ne bannamateeka beeterewo ebibonerezi ku bantu abatattana omulimu gwabwe. Bakwate amateeka gennyini ge baba bakozesa buli kimu bakigonjoole mu mateeka ebintu bijja kuba bulungi. Ye munnamateeka Robert Senfuka owa Robert Consultants and Agencies Limited yategeeza nti ebikolwa bino tibisaanye kubaako kuba bikutogera enkulaakulana mu Sigeddamuzi. Looya ovuma otya looya muno kubanga abalamuzi balooya ovuma otya looya muno. Agambye nti bino byandibadde osinga babaddewo enkwatagana. Ekitongole ekiramuzi kyanditaddewo komiti etuulako balooya n'abalamuzi nti abalamuzi bano tulina gye tubaloopa mu ngeri ennuŋŋamu nti ne tugamba nti omulamuzi gundi yeeyisiza bubi bw'ati ŋŋenda kusisinkana abalamuzi banne abayinza omuyita ng'akakiiko ako katuulako bannamateeka nga katulako n'abalamuzi nti bwe tugenda munda twebuulirire ffe nga ffe. Ye munnamateeka Ivan Bowe naye agamba nti ebikulu ebijawukana mu kitongole kino si birungi nti wasaanye wabeerewo enkola erambika enneeyisa y'abantu abenyigira mu bikolwa nga bino. Basabye wateekebwa n'akakiiko akayinza okutabaganya abalamuzi ne bannamateeka singa wabeerawo okugulana. Balooya we babeera nga balinako ensonga ze beemulugunyaako twalitadde amaanyi mu bukiiko bwe bayita ba bench forum nenzija nenkwatulira nenkugamba okoze ebintu bino ne bwe biti n'ebintu bino si biki bituufu. Ne bannamateeka batakiririza ebikolwa bya Ssemakadde bagenda kwogera ku ne bannamawulire ku bbalaza. Disani Mutyaba yakusakidde eggulu enkulu wa Bukedde TV. Abaagalana bakyekoze mu bivvulu ebyenjawulo ebitegekeddwa ku lunaku lw'abaagalana mu kiro ekikeesezza olwaleero. Abamu ku bano babadde wa mubaka Geoffrey Lutaaya. Abadigize bagenze mu bungi mu bimuli bya Sheraton wano mu Kampala okwetaba mu kivvulu kya Geoffrey Lutaaya ekyabadde weggulo ku lunaku lw'abaagalana. Essira yalitadde ku nnyimba ez'omukwano ezakyamudde abawagizi be.
Musika kutungembwa nemakagoli bakambwa ebintu musibiruma neubano basura katana nakweyagala tamayisya kwagala era nezikyuka. Lutaya ne mukyala we Irene Namatovu bebaziza Katonda abawaniridde mu lugendo lwabwe olw'okuyimba. N'abadigize bagenze mu bungi mu kivulu kya Navagre ekyabadde ku Serena Hotel wano mu Kampala mu kiro ekikeesezza olwaleero ku lunaku lw'abaagalana. Bangi bazze n'abaagalwa baabwe okunyumirwa olunaku luno. Navagre ku stage yalinnyeko ku ssaawa 3:15 ez'ekiro ng'ayina anekanekanidde mu kyambalo ekyeru ng'enduulu bw'etaba abawagizi be. Obwedda asiriikirizaamu olw'abayimbi okwabadde Mungi Kenneth Mugabi, Joshua Baraka n'abalala ne babaka akazindaalo. Weewaawo n'ab'essomero lya Jinja College nabo bajaguzizza olw'okuyita obulungi ebibuuzo. Ate aba Jinja College bebaziza Katonda ebyavudde mu bigezo bya siniya ey'okuna omwaka oguwedde bwe byakomyewo nga bayitidde waggulu. Baatuuza abayizi 203 nga bayitidde mu result 1 era nga essomero lino lyetisse ekitundu ky'obuvanjuba ate mu Uganda ne likwata ekifo kya 26. Michael Dixoka alikulira agambye nti kibadde kisa kya Katonda ekibafudde bannantamegwa mu bitundu by'obuvanjuba era ne yeebaza n'olukiiko olufuzi olw'essomero okwosaako abazadde n'abasomesa olw'okukolaganira awamu. Katonda atuwadde ekisa, Katonda atuwadde amagezi, Katonda atuwadde obugumiikiriza, ate Katonda atuwadde obulamu. Ebintu byonna ebitutuuseeko wano mu Jinja College ndowooza bibadde mu Katonda era nga bwe tumutumanyi essomero ly'Abakatuliki. Asabye abazadde okubongera abaana babasomese kuba balina buli ekyetaagisa okubaddiza omuyizi ajjudde. Twagala abaana baffe abasinga abasomye obulungi bwe bati baleme kuboononera walala era tubataddemu endowooza nti bajja kukomawo ate nakibagamba dda nga tebanaba nakola bibuuzo nga njagala bakomewo ku A-level kuba A-level yaffe tubaddengamu ne intake nga ntono tulina plans. Ng'ogyeko kuba bannantamyeggwa mu byenjigiriza era batumbula ebitone by'abayizi naddala ebyemizannyo ne katemba. Dikusooka tulambuza n'ebisulo bya A-level ebiwedde okuyooyootebwa, swimming pool enaatera okutongozebwa nga n'emifalisa abayizi abapya gye bagenda okusulako gyatuuse dda. Robert Nkewera Amyuka akulira essomero agamba nti baakugjayo n'ag'omu buto okukuuma omutindo guno. Abayizi abasiniya ey'omukaaga boogedde ebirungi ebiri ku ssomero lino omuyizi yenna byatasaanye kusubwa. Waliwo ebifo naye bitono nnyo naye senior 5 tukyalina ebifo abaana mubaleete okulabika ntubawo omusingi omulungi. Combination zonna ennungi especially eza science tuziwa abaana especially abaana abakola obulungi mu curriculum eno empya. Mugataliiko nfufu w'ebyemizannyo tutandise na liigi y'eggwanga ya Star Times Uganda Premier League. Mugizanyiddwa olwaleero URA FC emeze Maroons FC ku ggoolo ebaddemu ku 0 ate US Villa ne Mega Express mukwano gw'abangi ggoolo emu ku 0 eya Patrick Kakande nga enebadde ya penalty. Lovely ball there just to dummy Patrick and goalkeeper does well. Ball just goes over. The push looks like a penalty has been given. Look at how Patrick Kakande just came through, and Patrick Kakande, the man who had forced his way through, the man face to face at the moment with the goalkeeper, sends it in. Sports Club Villa get their first goal. Of course, the first goal of the game, and
Patrick Akande just slots that ball inside the back of the net. With only just a few minutes after restart. Nga tukyaliko mu liigi oluvannyuma lwa FUFA okugoba okujulira kwa KCCA mu musango ogwa Gavin Kizito KCCA. Omusango egututte mu kkooti eya FIFA ng'eno ey'ensi yonna okusobola okufuna obwenkanya. Olwokuna lwa wiiki eno klabu ya KCCFC Football Club yategeezezza ekibiina ekitwala omupiira mu ggwanga ekya FIFA nga bwe yakubidde enduulu mu kkooti y'omupiira y'ensi yonna eya Court of Arbitration for Sports ng'eno etwala mu ggwanga lya Switzerland. Kino kyaddiridde FIFA okugoba okujulira kwabwe mu musango gw'okuzannyisa omuzibizi waabwe Gavin Kizito mu mupiira bwe bali bawangula Mbarara City ku ggoolo 2 bwereere mu liigi nga FIFA basingisa omusango guno. Ssentebe wa KCCFC Andrew Mukiibi Sserunjogi asuubira nti kino kye kiseera okufuna obwenkanya kuva mu kkooti eno. Ensobi nga zino federation bwezikola tetusobola kuzireka. Next time kijja kutuuka ku ttiimu ndala kituuke ku ttiimu ndala. Before you know it ng'omuzannyo gw'omupiira mu Uganda gufuuse kisekererwa. Nti waliwo amateeka agafuga omupiira gali very clear. A caution is a caution only when it is registered. Naye omuntu n'abivaako n'atandika okwogera ebintu ebirala. Federation netuuka ne ku level yeegaana Premier League, Uganda Premier League, Managing League. Netuuka n'okubeegana nti abo obawandikira n'obabuuza oba tobuuziza ggwe ffe aba Premier League tetubamanyi. Ani atamanyi Premier League ye managing omupiira gwaffe wano naddala eno league gye tulimu. So tugenda ku pursuing ensonga eno in the Court for Arbitration of Sports at the level of FIFA to challenging a decision eno. Era tuli willing okugenda mpaka ku stage esembayo mu nsonga eno okulaba nga tutereeza omupiira gwe Uganda. Liigi eddamu mu nkyana empiira ena nga Bulu ekyazambale Heroes, Lugazi FC Naxo Giants, Police FC ne NEC FC ate KCCFC yakutuuka n'abakulembedde liigi aba Vipers SC Lugogo nga gwa ssaawa emu ey'akawungeezi. Empaka z'obugaali bw'amasaza ag'obwakyabazinga bwa Busoga ez'omwaka 2025 zikomekkerezeddwa na Bbugumu. Ababuzaanamu bano okuva mu masaza ag'enjawulo basimbuddwa ku kitebe kya bwakyabazinga e Bugembe e Jjinja nga bavuze olugendo lwa kilomita 75. Bavuze okwetooloola amasaza ag'enjawulo wakati mu kusaakaanya n'okubazzaamu amaanyi okubeera abawagizi baabwe. John Odoto okuva mu ssaza lya Kigulu yawangudde mu mutendera gwa mountain bike ate Latifu Luganda okuva e Bukooli n'awangula mu mutendera gw'amaanyi ga kifuba. Abawanguzi buli omu aweereddwa pikipiki empya nga zibakwasiddwa Katikkiro wa Kyabazinga Dr. Joseph Mbawala n'abavugizi b'empaka zino aba MTN Uganda. Abakutte ekyokubiri baweereddwa obukadde 2 buli omu, ekyokusatu akadde kamu, ekyokuna emitwalo 5. Ebyeza twenyirira ku buliro kwenda amaanyi ago gemukozesa ng'abasaza mugakozesa okuzimba obusozi. Kwenda nti bw'omala okuba n'amaanyi agagaawo tojagata ku kaana kato ka myaka 14 kufunanga gatte ku mukazi omukulu. It is this very excitement, this very strength to achieve and finish this race. It will be the same energy that we shall use to champion the end of teenage pregnancies in Busoga Kingdom. Mu liigi ya Premiership Arsenal eyongedde okuteeka pressure ku bakulembedde bano be ba Liverpool olwaleero Arsenal emezze Leicester City goolo 2-0 nga zonna za Mikel Merino. Premiership eddamu olunaku olw'enkya n'emipiira ena ng'abawagizi ab'enjawulo boogedde ku gwa Liverpool ne Wolves awamu n'ogwa Tottenham ng'eno ekyaza Man United. Fania kukuba 3-1. Raji. Spurs abalwadde bangi nnyo. Egezaako kwekuŋŋaanya naye ng'era amaanyi matono. Tottenham ne Man U bonna ebizibu babyenkanya. Ate Man U mu kumaliriza wano nayo nzibu. Naye ate Tottenham mu kumaliriza esobola mu kuteeba wano. Nze nguwa Tottenham. Muzannyo gwa cricket Uganda eno emazeeko rawundi ey'okubiri eya Challenge League nga tekubiddwamu. Taken induces the edge.
Laundi ey'okubiri ey'empaka ez'ekikopo ekyensi yonna ez'omuzannyo gwa cricket ez'okusunsulamu eza ICC Cricket World Cup Challenge League ez'ekibinja ekyokubiri ekomekerezebwa nkya mu ggwanga erya Hong Kong. Back on strike. Inside edge goes down to fine leg work to do in the yo Uganda empaka ezimaliriza leero ng'emeze Tanzania ku mpiki 59 ekigiyambye okumalako empaka zino nga tekubiddwamu. Uganda yesoose mu kisaawe n'ekuba empiki 48 ekitegeeza nti Tanzania okuwangula omuzannyo guno ebadde yeetaaga empiki 49 wabula Uganda ng'eyita mu bazannyi okuli Juma Miyaji ne Cosmas Cheuta tegiwadde mukisa guno ng'ekomye ku mpiki 86. Bw'etyo Uganda n'ewangula omuzannyo ku mpiki 59. Awamu n'ebyo munnafu mulungi atugoberera agataliiko nfufu bwegatyo bagatambudde ekiro kya leero. Tukwagaliza okusigala ng'otugoberera abanoonya epulogulaamu eddako oluvannyuma lwayo DJ Shiro ajja kuba atwegattako. Mubeere bulungi, mweraba.